kulenkyukakyuka y'eggwanga mwebali nnyo balira eddala okulwana eggwanga lyammwe naye okulwana eggwanga lyo tewali akusasula okikola ku lwonga gwe omuntu so saagala muntu abeere aga nti ndi mu struggle kubanga nsuubira okusasula no okukyusa eggwanga teri muntu gwe bagenda kusasula kubanga buvunaanyizibwa bwo buli mu ssemateeka nyongera okubajjukiza ekibiina kya National Platform kibiina kya byabufuzi si business nti egaba emirimu oba esasula abantu buli mwezi nga guweddeko nedda nkiddamu ekibiina ky'ebyobufuzi kibayita National Platform si business nti oba si government company egaba emirimu nedda kiri mu nteekateeka ya kulwanyisa Museveni kumuggyako eggwanga litebenkere buli mwasobola okukola business z'emirembe ng'amateeka n'ebiragiro bitambula bulungi nnyo kati gwe comrade yenna ali eyo njala kutegeeza nga wajja mu struggle ng'osuubira nti ogenda kusasulwa nkusaba nti eyo oli ku tooni mbi oli ku longo namba mukyuse mentalite yammwe ba MP obuvunaanyizibwa bwabwe si bwakulabirira ffe abaaga nti tuli mu struggle oba bali mu struggle no obuvunaanyizibwa bwebuwandikiddwa mu ssemateeka bumanyikiddwa MP bw'aba akuyamba ye ng'omuntu on personal terms era ekibiina kya National Platform biki kikuyambanga nga kyo so si buvunaanyizibwa bwakyo kati gwavayo n'ocomplaining ati ekibiina kikuyambye muganda wange kikuyamba ku basis ki era gw'osuubidde nti eyo kampuni yali egaba mirimu gw'osuubidde nti balinayo ssente zigenda okuyamba buli muntu yena gy'ali ngera kubuuza ekibiina ekiri mu buyinza ekifuza emyaka 4 kinawo kampuni egaba emirimu kya NRM oba buli awagira NRM alina gy'asayininga ssente taliiwo njagala tukyuse mentality teri MP avunaanyizibwa kuba comrade ekibiina kya National Platform tekina comrade ekivunaanyizibwako nti simanyi kigenda musasula bwalwala kigenda mulabirira no basobola okuyambako olw'olumu wabula togufuula mulimu batogufuula mugano obunafu bwo tobuleeta ku kibiina tobuleeta ku bakulembeze tusiiba tubagamba politics aside buli muntu alina okugenda okunoonya omulimu okukola tukooye okusiga ekibiina ettoomi tukooye okutunira abakulembeze nga be balina otulabirira nedda gw'omuntu ng'omaze okulwanira eggwanga lyo olina okugenda okukola gavumenti ne bwekyuka nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu tagenda kuleeta mmere mu makaago tagenda kuweerera baana bo era kikuzzaayo ku ggwe nti olina okulabira famire yawe okwerabirira njagala tukyuse mentality ngenda bagaba comrade mwena bali mu struggle nuupu kibiina kya byabufuzi tekigaba mirimu okujja mu nuupu ojja kukyusa ggwanga lyo tonoonyeemu ssente teri akuvunaanyizibwako nti bw'ofuna obuzibu bagenda kukujjanjaba no it's not their responsibility yaabwe yakukyusa ggwanga amateeka gabe nga gakola buli muntu ng'anyumiriza mu gavumenti ye buli muntu yenyumiriza mu ggwanga lye gwali eyo ng'olowooza nti bw'ofuna ekizibu ekibiina kye kigenda okuyamba oli ku longo platform gwali bw'ofuna ekibiina nti MP agenda kuyamba oli ku longo platform obuvunaanyizibwa si buvunaanyizibwa bwabwe buvunaanyizibwa bw'omuntu ngenda kusaba buli muntu olina okugenda okukola ne Bayibuli yakugamba ataakole n'okulya taakole ki taalyenga n'abasumba bennyini bagenda ne bakola abasigadde bayimirawo ku birabo endiga bye zireeta lwaki kubanga gwe mulimu gwabwe kati gwe muganda wange ali eyo ng'ogasimanyi MP tanyambye ekibiina tekikuyambye ekibiina si kampuni nti egaba mirimu eyo si banka nti egaba ssente nedda buli muntu obuvunaanyizibwabo buli mu constitution power belongs to people ate buli muntu olina okwerabirira ng'omuntu mulekerawo okuteeka brain game oba mulekerawo okuteeka obukwakkulizo obuvumya n'obunafu y'ekibiina mu mizannyo gyammwe buli musajja olina okugenda okukola buli mukazi olina okugenda okukola gwe ekyakuleta mu struggle kwali kujjako Museveni so si kufuna ssente ekibiina bwe kiba kikuyambye just ku mmase nti obadde mu struggle ng'oyamba so si vunaanyizibwa kibiina kukulabirira nti olwadde ofiiriddwa okoze ekinno basobola okuyambako samwine terufuuka lukokobebwa tekirufuuka luyimba nti bate bakuyambye ngenda kibategeeza mu kitegeero mwe mujja kunyiiga nenjala bategeeza mutambuza akatambi kano tukooya abantu okutandika okuteeka ekibiina kya National Platform wansi ne mu NRM eriyo abakomplaininga nenga ategeere mu gavumenti kati nuupu etakola etalina ssente nga ne ssente bazigijjako ng'ovayo tonogamba MP gundi tanyambye ekibiina tekinyambye gundi mugende munoonye emirimu mukole
bw'obajja mu struggle ng'osuubira nti struggle egenda kuyamba dati oli mu kintu kikyamu nnyo okulwanira eggwanga lyo teryakusasula bw'oba osuubira nti ekibiina kigenda kusasula okulwanira eggwanga giveemu genda ku kibanja kya Kitaawo Ssembwe Kasole ng'obudde bukyali ekibiina okuyamba kiba kikuyambye buyambi just ng'omuntu bona omuyamba si buvunaanyizibwa bwakyo MP yenna okuyamba bakuyambye nga ye si buvunaanyizibwa bwe tukooye blame game obuzannyo tumanyi ti Museveni abukozesa nnyo okuddugaza abantu babavuganya nabo fenna tuyina ebizibu teri comrade atalina bizibu n'obukulembeze kennyini Robert Kyagulanyi Ssentamu alina ebizibu tajja bigamba public tajja bigamba ani n'ekibiina kirina ebizibu tekisobola byogera naye kati gwe muli ku social media mutambuuza ebintu bitakwatagana ng'empale za Museveni mulekera buli muntu genda okole essaawa era kyusa y'okukyusa eggwanga mujja kudda era kikuze bulina obaga nti bunneerodde oli mu struggle genda okunaffe tulina ebizibu president alina ebizibu ekibiina kirina ebizibu naye gwe n'ogamba ate simanyi MP tanyambye ekibiina tekinyambye please before ekibiina ky'ebyobufuzi wali okola ki wali tokola before nga tonayingira struggle wali tolya njagala tukyuse mentality amazima tugogere nga mazima tulina okugenda okukola tuve mu bintu bya blame game era gwali ku kibiina ng'olowooza nti ogwo mulimu ogwo si mulimu mbeegayiridde nnyo bakomrade tuleme ggwa mu kateko ka mulabe okukola vidiyo ng'oyagala buyambi ojja gikola nga gavumenti kikuyamba n'ekibiina kye kikosa ekibiina naye nga n'ekibiina tekirina kye kigenda kukolera kubanga tekirina kye kisobola kukola dda particular moment olw'ensonga kyesanze nga tekijja kulabirira buli muntu oba okuyamba buli muntu omu kubanga eyo si banka tebagabawo mirimu nkiddamu MP yenna okuyamba oba kyamanoolo sifiri okuyamba oba kansala ng'ali mu struggle wa national platform si mulimu gwe soka wetunulemu nga gwe omuntu bwe nali sinajja mu struggle nali sirya bwe nali sinajja mu struggle nali seebaka nali nsula luddawa lwaki muddira obunafu omwe ne mubunenyeza abantu abalala muleme kuddira bunafu omwe mubunenyeza abantu balala bw'oba walemwa mu nsi tonenya muntu ali successful funa engeri gy'obuuzamu omuntu oyo badde successful ntya nsobola kutuukawo ntya tonenyanga muntu ali successful werwaneko ng'omuntu abaganda tugamba nti waavu mpologoma bw'oteerwanako ekulya ngenda basaba comrade mwenna tuwulira ennaku nga muzannya obuzannyo oba okusiiga ba MP n'ekibiina neggwe ng'omuntu kikyolina kikyeweekoleddewo nkudda mu struggle si mulimu struggle yakujja kuyamba kukyusa ggwanga kati gwali ng'osuubire tebagenda kuyamba nti ogenda kubeera awo nga gwe buli kaseera balina kuyamba that is wrong gwe ng'omuntu kikuzaayo gwe ng'omuntu kikuzaayo gwe ng'omuntu kikyolina osobola kukola ki kikyewali okola lwaki wakivaako ezo emboozi buli kintu kimala ne kiggwa n'obusibe bumala ne buggwa buli kintu kimala ne kiggwa ngenda basaba tekikakata ku kibiina kulabirira comrade yenna tekikakata ku MP kulabirira muntu yenna ebintu byemutandise okukola obuzannyo twabutegeera ddera tobumanyi nze byange byogera kati ng'omusizi Agresian tukooya akamanyiiro twagala kujjako Museveni mutuza mbino ate bwe mutayige nti kamera mbi kamera ekuwanika kamera ekujja n'ekukuba wansi buli kyoyogera kyonna kiba kiwandiikibwa abantu baba kimanyi mu bwongo obwo enneeyisaayo ebikolwa byo ebigambo by'oyogera biri presentinga kinene nnyo enkomekerezaayo oba entandikwayo buli kimu bakomrade na gye muli ngenda basaba please bwe mba mwagala kukyusa ggwanga nga ffena kye tuliko musooke mumanye amateeka n'ebiragiro mu struggle obitambula gwe tolowooza nti olw'okuba nti wajja mu struggle buli kizibu ky'ogenda ofuna struggle ngenda kikumalira tolowooza nti wajja mu struggle nga tolina mwana omwana ogenda mufunira mu struggle tolowooza nti wajja mu struggle nga tolina maka struggle ngenda kufunira maka tolowooza nti wajja mu struggle tolina motoka ogenda kufuna emmotoka no ebintu bikyukamu olina okugenda okukola teri ssente za kumukeeka pulize abakyala n'abami musituke mugende mukole ebizibu ebisinga obungi mwe mwereetera ebizibu si struggle eri abantu abalina ebizibu ebisinga ebyaffe naye tusirika buli muntu alina ebizibu babulaaza gwe n'okumukola vidiyo ne mukomplene ku kaseera nga mulinga abagamba nti go mukomplene nga tabalaba abalaba intana kyabbakolera kubanga kikuzaayo olaba naye addamu n'agenda n'akola emirimu gye n'agenda ebula n'ayimba gwe lwaki togenda n'okola emirimu gy'ali okola please mukyuse
mukama bankuumire atakuumira mpeera nenga kitegeere kikuzaayo obuvunanyizibwa bwe gwe ng'omuntu olina okugenda okukola okufuna omulimu okweriisa n'okwebeesaawo struggle si mulimu era struggle si ssente video njitadde mukulu Nyando Yoseferi Tibahabulwa yagenda naye n'ateekayo empapula ze ez'okulaga nti ayagala kuddamu kwesimbawo ku tikiti ya National Labourers Movement ya NRM. Abasajja be bonna abakulemberwa Christopher Damulira Kijambiya omuli n'abakulemberwa ba Semwai aba ISO ne police ne SFC mubateeka abavubuka aba ghetto structures bebajja mu Kampala mukono wa Kiso Entebbe okwetolola Kampala yonna omwali n'abo bavuga taxi ya boda na buli kafanko nali yenna gwe basobola okuleeta okugamba nti agenda kingiriza Museveni mu Kampala nga zaye empapula ze mu kino baleeteramu n'abaana be bayambaza uniform eza kyenvu nga bantu baba bajja mu ghetto structures kati abaana abo bwe bamala okuba bamaze okwerekera Nyando Yoseferi ate baddamu ne bagenda ne bakyondooza oba ne bayita mu Kampala ne bayisaamu eggaali yaabwe ne bawamba ne babba ne bakuba buli kyali kyetaagisa okuba mu Kampala era abantu basinga obungi baafuna obuvune. Kino ekintu kyalabisa nnyo Nyando Yoseferi ne Kijambiya Christopher Damulira bwe kimala obbalabisa baagala kukyusa muzannyo guno baguze ku kibiina kya National Platform ng'era teweewuunya nga bavuddeyo abaana abwe mulabye nga baweereddwa airplane police bakutte ebajja ebifo ebyenjawulo ne baleeta ne bateeka mu kkomera mpe bakutte. Ekibuzo kikino police yategedde etya abaana abo ebifaananyi byabwe gye basula gye babeera be baani era etegedde etya bo be baani ababba kubanga bandibadde bava ne basoma amanya g'abantu abo n'ebitundu gye basuubira gye babadde wabula bo police tulaze bulazi nti bakuŋŋaanyize bafunye mu kino kye bapulaninga nga mmanyi nti Nyando Yoseferi omulimu gwe gwakola blackmail balina enteekateeka namutaayiika ekyusa statement abaana bano bagenda gamba nti ffe ekibiina kya National Platform oba People Power be baatuwadde uniform zino tujje tobbe tukube tucyankalanye ekibuga Kampala tusobole okuvunza gavumenti ya Nyando Yoseferi n'okukyankalanya Kampala bino ebintu bagenda bikyusa statement mulinde polisi yennyini egenda coachinga abaana bano ngebawa statement era Damulira Christopher yali mu kintu kino n'abakulu ba polisi n'abasemwa n'aba ISO bagenda kukwata abaana bano babateeke ku kamera babaforcing okukola statement nti wadde badde bambadde engoye za kyenvu eza NRM naye engoye si bazibawadde nti engoye zino ba National Platform bakoze ekikolwa kino ne bazibawa okuvumirira gavumenti n'okuvumirira ebikolwa ebikyamu bye bakoze kati njala bakwata nga obudde bukyali saagala kwebuzaabuza nga afukaana abantu saategedde saawulidde tugudde mu lukwe nga gavumenti yennyini egenda kwekyusiza mu kitinga embazzi okukozesa abaana bano eveeyo bawa obujulizi nti basindikiddwa National Platform okubba n'okukola effujjo mu Kampala ngaffe bwe tuli nti buli nnaku tubasookayo era njagadde tubasookeyo nga mpisaawo ebyokwerinda bino bakasitwitaala ate bantu bakategeere nti byonna ebigenda okukolebwa ne mugenda okuwulira byonna biteeketeeke ku lwa Nyando Yoseferi n'abyokwerinda bye olaba atega bbomu mu Kampala ne zitta abantu ne batatubuulya abantu kyabafudde lwaki bateze bbomu nekyagenza okuvayo nga bamaze okugabana obubi ng'ate bennyini badde batega bbomu okufuna ensimbi okuva mu gavumenti nga baziteeka mu sekita ebyokwerinda kati tunasobola tutya okukkiriza statement ze bagenda okukola ng'already tulina confirmation okuva mu bo bennyini nga bakonfaminga nti babadde batega bbomu mu Kampala okufunirako budget y'ebyokwerinda kale mu kirinde kigenda kujja kuba mbategeezezza okusinziira ku sources zaffe bagenda akakozesa nga akakodyo kubanga bo muzannyo gwabalidde jjukira Damulira Christopher alina budget namba eyogenda nga akulyetinga ghetto structures mu weak point za NRM zonna we ziri we baagikuba mu Buganda mu Busoga Mbale wonna akulyetinza ghetto structures ng'abaana bano yabawa n'emmundu nga batuuse bikolobero ku bannansi ng'amala baga nti bavubuka ba National Platform bakikoze
era ejjukira nti ekibiina kyaffe ne offices zaffe zalumbibwa ne babbamu ovulo ne baddamu ne bajjamu enkofiira naba muli kimu ekyetaagisa okubba ne bakitwala gavumenti ebikozesa okubiwa abantu okutulugunya n'okubba balowooza nti ffe tukikola nyongera bategeeza mwena mutegeeze bannayuganda gye bali nti ebikolwa poliisi byegenda okukola NRM CMI ISO crime intelligence bonna bagenda okuba nga babikoze nkujjukiza mwalabyeko ne yali akolera CID omukyala Grace Akulo nga naye agamba yabadde omu ku bo ababbiddwa ne bakubibwa nze mbuuza mukyala Grace Akulo golooza bwemutulabako amatu mutuyita mbuzi bwemutulako ebyoya mutuyita nte mukyala Grace Akulo ku tayimu bakoledde emuvuyo egyo wabadde luddawa yewabadde luddawa nkubuuza kubanga obeera mu ofiisi yo bwe mba serabidde kati oyinza okuba okola ku Interpol pozi nga bakoze mu CID okola mu Interpol teri mukulembeze wa poliisi alina ekitongole ekinene mwakola ayinza kubanga atambuza bigere mu Kampala bakusanze mu ofiisi yo gye bakubidde era mu information ya sofuma nga banyaga abantu nga tetwawuliddemu nti baliwo omusirikale nago baakubye mukyala Grace Akulo wali okulira CID mbanoonyereza bino byonna mwadde mugenda kuzimbako story kuzimba file tugimanyi bulungi nnyo nti abavuka bavudde mu mbere batandise okuba bakuumaddembe no tukimanyi kuva mu myaka giri emikadde NRM ne gavumenti yaabwe mwonna batujju ani atamanyi NASA fonasa kyali kibiina kyabatujju nga kikulu banyanda Yoseferi bonna nga bali mu kibiina ekyo kyetulugunya n'okutta abantu mu Uganda kanjira bategeeza bamuwulira nti ate bavuka bakyusiza statement ngayo mujjukira mu comrade waffe Sanya Mujahadini bwe yakolanga statement n'azikyusa temwewuunyera nga statement abaana bazikoze kibazikyusiza nga bazizza ku national platform kubanga government kyetegese nze olwange lwakubasokangayo mu maaso nembabuusa ne mutegeera kati mbategeeza mutegeere kyekijja government kyepulaninga ku national platform ogwaffe gwakulabisa kale gwa police owa CMI togeza n'okola ensobi ne muleeta bi statement bitakwatagana mbabuuziza mwasobodde mutyo ku identifying abaana abadde basukka 200 ne mutegeera amannya gaabwe gye basula n'ebikolo bye bakoze bemuleese ate banjawulo nnyo kwe mukutte abakoze ebikolo bye banjawulo nnyo kwe muleese mwe temulooza nti abantu bategeera mu Uganda tetulina address mu Uganda tetulina omuntu asobola ku identifying abantu mu video gye mwakozeseza mwasobodde mutyo ku identifying ebimukutte please tulina obwongo bukola era mwe kennyini mwe mwawadde abaana abo ki uniform mwe mubamanyi gye baavudde era mwe mbadde manyi babeera ensonga lwaki bukibanguyidde okukwatako abamu naye nga abantu bonna fesi zadde zimanyikiddwa ezabidde ne zeewaana tugenda kuba abantu tekulina omugo mukutte ku fesi ezavudde ne zeewaana tugenda kuba temulina n'omugo mukutte ate mugaa nti mukutte abantu bemuleese nga mbatadde mu kabangaali tebaliko wadde empingo oba mulowooza tuli basiru nnyo nze ndowooza mwetereze temulina kye mugenda kukola kikyamu ku national platform awo nvuddewo njala tegeeza bakomredi mwenna abagala enkyukakyuka ndowooza mutegedde amaanyi ga national platform n'amaanyi ga Robert Kyagulanyi Ssentamu lwaki nabagambye nti opposition yona Museveni gye yakulyetinga erwanyisa omuntu ogwo Kyagulanyi mukitegedde nti ye bemmalo kitegeera bwe baavudde Masaka ng'amaze okukola ebikujjuko byabwe mwe baleetedde abantu mbu badelegates naye nga tebamanyi na kibiina mannya gaakyo matuufu bonna badelegates abazze babadde ba Anita Amongi mu constituencies zaali managinga be yaleese okuyambako Mpuuga okuba nti akola omukolo gwe nyongera okubajjukiza badelegates bonna babadde ku mukolo gwa ADF ogwa Mpuuga Masaka bonna tebabadde badelegates ba kibiina ekyo babadde badelegates ba Anita Amongi beyajje mu constituency ezo ziyakolamu grassroots w'okwetoola mu Busoga abokedia bonna beyaleese ne baba wa Mpuuga kyovula bade tebamanyi na linnya lya kibiina era obuuza identification tebazirina n'essaawa zino si bammemba kati kikulaga nti bano abasajja bali mu kukola omulimu gwa Museveni sente zo babawadde nnyingi nnyo kati wenjagala otegere nti abasajja bano ekintu tebakisobolera kyabalidde 1 olunaku lwajjo olw'ebbalaza bakedde kusindika buli agenti waabwe ne bamuwa airplay ku TV nga balina uniform message wadde babadde ku BBS telefayina y'Emmengo nga kwebali abadde ku NBS nga kwebali abadde ku Bukedde nga kwebali abadde ku New Vision nga kwebali n'abagenze ku NTV
mu lunaku lwerumu ssaawa zezimu boogera message yemu nga balumba Kyagulanyi naye nga ate bakimanyi bulungi nti bakozi ba state. Kati saagala muntu n'omu akubuzeebuze, njagala otegere bano abasajja ndigo bakolera. Jolwe Mande mwakitabye bulungi nnyo, ssaawa zabadde 3 ez'okumakya bonna abantu bana ba top guns ba ADF oba DF eyampuuga basindikiddwa ku TV ez'enjawulo, ku radio ez'enjawulo, ebifaananyi mwabifunye nga bonna balina message egi to attack Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okubuzaabuza bannayuganda. Naye gyala bagamba nti okali addakadde envunyo gire mu katiko nekulira mu coffin, mugenda kusola n'ekintu kyammwe mpaka kuwulira bubi. Abo mbajjeeko engalo. Era nnyongera obbabulira nti for the first time mu rekodi ya Uganda tufunye ekibiina nga kiringa YouTube channel. Nyongera bategeeza for the first time mu history ya Uganda tufunye ekibiina nga kiringa YouTube channel. You have to subscribe every month. O subscribingira mu miwendo egy'enjawulo. Bw'oba wa 15 nga bakuwa kadi ya 15 buli mwezi olina osasula 15 to subscribe okubanga oli member. Bw'oba kadi yo ya mutwalo buli mwezi olina osasula omutwalo to subscribe. So sinti oguze kadi for once for all. No, ekibiina kyabwe kya kusubscribinga nga buli mwezi olina okubanga osasula sente. Ye political party esose mu nsi yonna nga bawa subscription ya every month depending on the amount of the money you have or the card you purchased or you bought from them. Ye ADF abasajja bana abasajja babuzaabuza olw'ensonga bakimanyi nti twabakutta akabadi aka biliyoni zemmeka 8 zebadde bafunye okusaasaanya. Bagenda kugula buli kansala, bagenda kugula buli MP, balinze abanupa batagenda kuwa kadi nabo bagende bakole kibaagala. Yo propaganda ne blackmail bagenda mutambuza netumulinze kubanga mu Buganda tugamba nti omulimba asaana mukkiriza kubanga bw'omuwakanya bucha wakana kati tubawe time bakolo biche bagala fo budde bwe buli tujja babuli eche kigendo okuddako. Bangi nnyo mwesuulire gwa nagamba mubuziddwa mu nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga ku diversions bakola okutera ku social media okubabuzaabuza nga baganya oba information entuufu. Nze information buli mwagitegeere era buli omu gy'onookomekeza gw'onoomanya. Ndowooza kampite mu bwangu olw'ensonga nti obudde mbaga tulina butono nnyo ate nga njagala buli muntu afune vidiyo eno olwaleero. Ngenda tandikira luddawa katutandikire wano. Nzize nkola vidiyo wiiki eno yonna nga mbeesinga ku general information ne mbeesinga ne ku nsonga za Kabaka, naye ekindeese olw'emmande kimalamu amaanyi. Okusookera njala tegeeza bannayuganda mwenda n'Abaganda nti muli mukulya naye bwetyo Katonga ajjula. Abaganda mwenda muli mukulya naye Katonga ajjula. Muli mukulya Katonga akola ki? Katonga ajjula. Bwe mbanga mukyali nga Katonga ajjula eri abo bemukidde ebunyoro nga batalidde Buganda abo nabo tubamanyi bulungi nnyo. Okusookera ddala ngenda soka bagamba omuntu yenna gw'osanga ng'ali ku TV, ku radio, ku mikolo gyonna ng'ayogera ebigambo bitakwataga batandise okusindika koodi ezigumya abantu n'okubagamba obutabanja Ssaabasajja Kabaka nti tuba tutyobola Namulondo n'okutyobola abakulembeze abali Mmengo. Nkiddamu Emmengo teri mukulembeze n'omu, bonna abaliyo Banyarwanda. Gwe yeeyita Omuganda oba Omuganda, omuntu yenna addamu okukumira mu maaso n'agamba nti mutyobola Namulondo, mutyobola Kabaka, mutyobola Mmengo. Emmengo teri Muganda, Abaganda bonna baabatta, abasigadde bonna baddusa bulamu bwabwe. Nkiddamu genda omuntu addamu okugamba nti otyobola Namulondo simanyi otyobola abakulembeze b'Emmengo simanyi kibi ogana kankubuulire olutalo terubaamu formula. Emmengo tekyali Muganda, Abaganda basinga obungi baddukamu, abasigadde bonna kabano be bali Emmengo abeeyita Abaganda ng'amanya balina ga Kiganda nga yebakola si Abaganda kati baddamu ne bakulya ssente. Katandike n'akatambi kano njala bategeeza mutongole Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri eggwanga lyalimu ery'e Namibia nga bwe twali bagamba taliriiyo nti ayagala, taliiyo ku lulwe. Ssaabasajja Kabaka yawambibwa nga bwe yali ava mu ggwanga erya Bugirimaani yali agenza okufuna obujjanjabi nawambibwa n'aswikingibwa n'ayingiza mu ggwanga lya Namibia. Bwe twogerera essaawa zino temuddamu kubuuza nti Kabaka simanyi yagenda kujjanjabwa nga bwe nabagamba Kabaka yawambibwa era ali mikono gy'abamafiya abali mu gavumenti ya Namibia. Iyo nsonga lwaki mwalaba ne vice premier wa Namibia ng'ali neyo seeri nga bakola enteekateeka.
tubazanyidde obuzanyo obutambi bungi nnyo omubadde ku mukyala gwe nabagambye Nanfudu Nabosa Sebugwawo ne babuli ebyafaayo byonna byonna nga bibiri omukyala ono y'omu ku bantu abataagalira ddala Ssaabasajja Kabaka kubeerawo n'Obuganda okubeerawo era nga bagamba security y'amaanyi nnyo kubanga akimanyi baagala kukola kintu kino bakimalirize lumu gwe wenna ali akyagawumbidde njala kutegeeza Ssaabasajja Kabaka tali Namibia on his will yawambibwa n'atwalibwayo ne ekigendererwa ekyokumuttirayo era ndowooza mission eyinza okuba ngeri mu bitundu 5 ku buli 100 okubanga enetera okutuukirira okusinziira ku information gye ngenda obbateera mu ddakiika ntono nnyo buli omu ogenda kutya nga sinnabatera information kansooke nzinga emikono gino njogera ebigambo bino nga nziza emikono obubaka buno nga sinnata information njala bugende ewa Ssaabanyarwanda Yoseri mpuliriza bulungi nnyo Yoseri Tibahabulwa Lutabayisirwa obudde Bunyarwanda butuuse Yoseri Tibahabulwa obudda e Rwanda butuuse ne Banyarwanda banno bino lumbuyenze mbyogera Museveni de buddo nga obudde Bunyarwanda nga obudde Rwanda butuuse Museveni de Rwanda kuba obudde Rwanda butuuse nabuno obaka njala mbusindikire mwenna Abanyarwanda abeeta mu kikolwa ky'okutulugunya Bannayuganda okubabbaka amataka n'okubatulugunya n'okubawa obutwa mwenna obudde bwammwe obw'okudda e Rwanda butuuse Wasanya Carol Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja nawe obudde wammwe Rwanda butuuse yesaawa singa kyonna kimupulaninze kituukenga mu kipulaninze obudde wammwe butuuse njala mu Peter David Wasajja Sara Kagere Agnes Nabaloga njala mu Peter wano eyeyita Ssaabalangira wa Buganda omukulu gwe bayita Godfrey Musanje Kikulwe obere ku video eno eyeyita Ssaabalangira wa Buganda Godfrey Kikulwe Musanje njagala obere ku video eno kasoke mbazeeko katono nga sinata information mujjukira Wasanya Carol Charles Peter Mayiga bwe yakola tour mulinde ku katono oba nkyalina akatambi kano mumpe mu ddakiika emu musooke mumpe mu ddakiika emu ndawo bankyalina akatambi kano musooke mumpe mu ddakiika emu ndawo banna akatambi kano nga sinnata information gye ngenda bbawa kubanga nyinza okuba nga kyekyobugaga kyokka kye nasigaza ku information Mayiga bwe yakolera tour mu Europe nyinza okuba akatambi kano nyinza okuba saaka uploadinze wano kubanga nkajjukidde bujjukizi nti nina copy ku information eyo simanyi no nja kabateera bwe naba ngenze mu ssimu eringa gyekali nja kabateera oba kankebereko wano ndabe 1 minute munsonyo mu katono kankebereko wano ndabe akatambi ako nyinza okuba nkayina muno nyinza okuba nkayina muno no sikalina wano ndoza kali mu ssimu eri endala akanoonyeeko wano ndabe nyinza okuba saaka uploadinze naye bwe naba nkafunye nja kabalaga koona ku luna olulala alright katugende ku information kansooke mbazeeyo mujjukira olunaku Mayiga lwe yakola European tour n'atambula buli nsi yonna eri mu Europe ne Bungereza n'atuuka mujjukira nti omukulu ono yatambula ne Ssaabalangira kennyini ono gwe ngendo bagamba mwamula wako ku street ze Bungereza ngali mbinu oyo ye Godfrey Musanje Kikulwe Ssaabalangira wa Buganda oyo Mayiga yamutwala Bungereza n'akabinja ke konna ak'abanyampi ne bagenda naye omwami oyo era yono wano yoyaawo kati mugenda kutya ensi mugenda kutiira ddala mugenda kutya mutya
omwami ono ekisokera ddala ninde bawadde information ebalaga nti omwami ono musajja simulangira ye Mayiga yafuutika bufuutiisi ne Museveni afuutikawo saabalangira waabwe nga bategeka ekintu kino okusanyawo Ssaabasajja Kabaka tekitandise myaka 5 awo kitandikidde ebbanga ddene nnyo emabega abajja mu planning omusaanyaawo naye bagenda okituukiriza nga waliwo social media etandise obalabisa n'okutuuka olwaleero kati njala bategeeza buli muganda alina wooli weesibe 2 kubanga olumu terunywera mubadde mukimanyi nti mbadde nzija mbagamba nti Mayiga yalonda yateeka ensole z'abalangira mu Bwakabaka abamu nga muwakana Mayiga yateeka ensole mu Bambejja nga muwakana Mayiga yateeka ensole mu Bamasaza nga muwakana Mayiga yateeka ensole mu Bamagombola nga muwakana Mayiga yateeka ensole mu Bwakika mu Kiike Mengo nga muwakana buli wamu n'ateekawo abantu be n'ebintu byonna ebibadde bikolwa mu Uganda mu Buganda byonna yateekamu ensole kati nga muwakana omanyize sikyayagala kuwakana ne bannayuganda bannayuganda nabavaako sikyawakana nammwe webuzibidde olwaleero mugenda kutya nabagamba nti Mayiga yawandiikira dda ebitongole ne Museveni omulaga nti Kabaka tasobola kulaba ku njuba ey'omwaka 2025 era nga n'amatikkira ayinza obutagalabako bayo njogedde bigambo bingi mbajjukiza bujjukiza ne mbagamba nti ebiwandiiko bingi bikoleddwa naye olwaleero officially ngenda kubategeeza buli mwagenda kutya tuli mu kunoonya Ssaabasajja Kabaka tumubanja teri TV radio kabere celebrity yenna anoonya Kabaka okujjako ffe bali ku social media mpozi n'abantu ab'enkyukakyuka batonotono naye abasigadde bonna bagawumbidde teryayogera kubanga babawa omugaati olwaleero ennaku z'omwezi ziri 17 omwezi gwa mukaaga ngenda bbawa amawulire mugenda kutya gatya nabagamba nti already Mayiga John Katende ne banne balonda ba administrators abagenda okutwala Obwakabaka singa enteekateeka Kabaka bafudde nga bano bakulemberwa omukyala Agnes Nabaloga yayita Lubuga kuliko Sara Kagere kuliko David Wasajja kuliko Kiwala Bimale kuliko Wasanya Kalcha Peter Mayiga Gamulengejja ne John Katende n'abalala era bano bafuna ne powers of Anthony ne bazitwala ku Lwakabaka nababulidde ejjo nti n'ebitavu byonna babisiba nga baagala omusibako ekigambo kibagamba nti yakyankala na mu bwongo byonna nteekateeka zaabwe nga bwe ziri kati olwaleero mugenda kutya wabuzibidde olwaleero Abaganda tugamba nti ebibuka tebiraganye bikubagana empawa byebiki kababere bantu nga temwalaganye kukola kintu mulundi gumu nga temukikirizganyizaako ebiseera bimwetomera era n'ebinyonyi bibanga bikangiddwa nga tebyafunye enteekateeka ntufu gye bigenda kutambulamu bimanyi okwekuba mu kwekanga awo kati bano beekubye information erinkinze egenda obashookinga omusajja mukulu akulira abalangira bonna mu Buganda ate nga naye ensowole ono gwe mulaba kyannaku yakwata empandiiso n'akwata olupapula n'akulukunya ebbaluwa mu Luzungu nga awandiikira Yosereti Bahabulwa nga awandiikira Chieftains of Military Intelligence nga awandiikira n'abataka abakulu ab'eka ku nteekateeka egenda okuyitibwamu okulonda Kabaka omujja singa ono Kabaka badde ku Namulondo aba abuze gwalina obwongo Saabalangira ebbaluwa yagiwandiika mu Lungereza n'agiweereza Museveni n'aweereza Ssemwayi n'aweereza n'abataka banne ng'alaga enteekateeka bw'egenda okutambula gwe taata singa ali kuno njala kubuuza tubanja Ssaabasajja Kabaka baganya omutuwa bakola diversion after diversion
wabula nga bwe nabaga nti bwe mbaga nti ebibuka tebiraganye bikubagana empawa ono kiki ekyamutanudda wandiika ebbaluwa ng'agiwandiikira Museveni okulaga enteekateeka bwegenda okuyimira nga bagenda okulonda omukabaka omupya. Sharinga video buli kimu nkirese mugenda kirabako. Era bwe mala okusoma ebbaluwa zino ngenda zita ku mutimbagano zigende nzi byange bikola kate ng'omusaagulisiyani ebbaluwa ngenda zita zigende. Kati omukulu ono ebbaluwa bwe yaziwandiika mu Luzungu mu Buganda obwaffe kobeere mutaka kobeere mulangira bw'oba owandiika ebbaluwa ng'ogiweereza bataka banno bakulu banno ebbaluwa bagiwandiika mu Luganda so si mu Luzungu. Nkiddamu mu Buganda bw'obanga osindikira omuntu ebbaluwa nga mukulu munno mu bufuzi obw'ennono bwa Buganda tomuwandiikira mu Luzungu omuwandiikira mu Luganda. Omukulu ono yakuukulukunya ebbaluwa n'agiweereza bataka banne n'agiweereza ne Museveni Ssemwayi ng'abalaga enkola bw'agenda ogikola na biki bigenda okugobererwa ne weewunye lwaki awandiika ebbaluwa okulaga ennonda ya kabaka omupya nga kabaka aliwo tumubanja abuze. Kati ekyamaze gwe mu kibya bw'awandiika ebbaluwa ne zigenda ewa Museveni ku oda za Museveni ne Mayiga nga bakola enteekateeka abataka beewandiikidde ebbaluwa ne bamuddamu ng'amutegeeza eno wakoze ensobi tosobola tuwa bbaluwa nga mpandiike mu Luzungu ng'ate owandiikira abataka banno ekyo kimenya obulombolombo n'ennono obwa Buganda. Ngenda basomera ebintu binange babadde mbateerera eddoboozi lirimu ku mutaka agenti abafaafe ebiddako muli musabira ng'atuuse mu ggulu. Ebbaluwa eno esoma bweti ey'abataka gye bazzeemu ono omukulu Ssaabalangira Godfrey Musanje. Okusookera ddala ebbaluwa eno yagiwandiika nga 13 ogw'omukaaga 2024 olw'ennaku z'omwezi 17 kitegeeza waliwo enjawulo ya nnaku 4 ng'awandiikidde Museveni omulaga bwe bagenda okulonda kabaka omupya omubuze ng'abuze tubagaba kabaka baamuwamba bagenda mutta mu kanula maaso. Ebbaluwa eno yagiwandiika ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omukaaga 2024 yatuuka mu ofiisi ya abataka ba Buganda era ne bagikonako sitampu ofiisi y'olukiiko olw'abataka abakulu b'obusolya bagifunye ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omukaaga 2024 lwe lunaku olwaleero era ne bagamba nti ebbaluwa eno bagifunye. Ebbaluwa eno kopi bagiwaddeko Namwama Agustine Mutumba Kizito omukubiriza w'olukiiko lw'abataka ne bagiwaako PPS HE State House kitegeeze begenze wayo seeri ne bagiwaako Director General of Internal Security Organization ISO kitegeeza ne Ssemwayi beefunye bajjajja abalangira abakulu ab'emituba. Ngenda gita temufaayo ngenda gibateera yeye ebbaluwa ngenda gibateera totegana kuba screenshot ngenda gibateera ngenda gipostinga nga nvudde ku live totegana kuba screenshot ngenda gibateera nga nvudde ku live kangisomemu katono wano kuba sijja gisoma gimala yonna ne kamba yisizemu katono wano ebbaluwa eno bonga babataka bamuddamu ku bbaluwa gye yasaasaanye ddala agiwa Museveni ng'ennaku z'omwezi 13 bonga bamuddamu ku nsobi ze yakoze mu bbaluwa gye yawandiikidde Museveni ne bye yateekamu bamugamba bwe bati ebbaluwa gye wawandiikidde Namwama Agustine Mutumba Kizito omukubiriza w'olukiiko lw'abataka eyanga 5 ogw'omukaaga 2024 ebbaluwa eyogerwako waggulu twagifunyeeko era tuli mu kwennyamira oluvannyuma lw'okugisoma. Tukuwandiikidde okwanukula ebbaluwa eyo okulaga ensobi ezijjudde mu mpozi n'okulambika ebituufu nga bwe bibeera mu buwangwa
bw'olulyo olulangira nga tusinziira mu kiti mwe tuli abalangira n'abambejja bazzukulu ba Ssekabaka era nga ffe abamanyi olulyo olulangira. Ekisooka ensobi omuganda ekisooka kyansobi omuganda okuwandiikira muganda munne kiri kyembagambe nti ebiransobi omuganda okuwandiikira muganda munne ebbaluwa nga bali mu office bali mu kiti kyekimu ng'eri mu luzungu ng'ensonga z'obuwangwa azitadde mu luzungu so nga ate baziwandiikidde basajja baganda ng'ensonga awandiise ensonga zaziwandiise mu lulimi olugwira n'abamugamba abugabeera malala. Tewali kituufu kyennyamiza kutegeeza okuggyako amakulu nnono n'obuwangwa bwa Buganda. Ekirala bwe twetegereza amakulu agali mu bbaluwa yo yadde ng'olulimi luzungu lw'owandiise tukirabanga oyagala okukuutiza obuwangwa bwaffe ng'ogezaako okukyusa enkola n'emitendera gy'emikolo egikolebwa okuva nga Ssaabasajja abuze okutuuza omulangira ku Nnamulondo. Ekyo kuba kutuzaako musango ng'okola ensobi eŋŋenderere. Ebbaluwa y'ekiwayi ekisooka mu byo byonna uza mutegedde bulungi nnyo. Kati gwali yagawumbidde sigenda kwogera nga olwano bako ng'eyewaddeyo okufiirira Ssaabasajja Kabaka ayogera ebigambo bye mbasomeddeko ekitundu ky'ebbaluwa eyo ngenda zita mujja zeesomera kubana bagenda breaking news muwulirize ebigambo by'omutaka ono nga baddamu Ssaabalangira Enkwezengo wa Kabano abakozedde enteekateeka okuzzaako Kabaka omulala kubanga Ssaabasajja bo bakimanyi nti tagenda kudda baamutta. Nawulira bulungi esewo ekiwandiiko kyekino kiri nti kopi eri Namwama Augustine Mutumba Kizito omukulembeze w'olukiiko lw'abataka. Kopi emu egenda wa PSSS State House endala Director General Internal Security Organization endala Ssaabalangira wadde teyagiteekako nenze n'abawadde bajjajja bakulu abalangira abakulu b'emituba ng'egamba bweti eriwo Musanje Godfrey Kikulwe Ssaabalangira sebo ensonga ebbaluwa gye wawandiikira Namwama Augustine Mutumba Kizito omukulembeze w'olukiiko lw'abataka eya nga 5 Ogw'omukaaga 2024. Ebbaluwa yawandiika waggulu tugifunyeeko era tuli mu kwenyamira oluvannyuma lw'okugisoma. Tukuwandiikidde okwanukula ebbaluwa eyo okulaga ensobi ezijjuddemu mpozi n'okulambika ebituufu nga bwe bibeera mu buwangwa bw'olulangira nga tusinziira mu kiti kwe tulinamu abalangira n'abambejja bazzukulu ba Ssekabaka era nga ffe bannannyini olulangira. Ekisooka kyansobi omuganda okuwandiikira muganda munne oba okwogera naye ensonga z'obuwangwa bwa Buganda nga bazoogera mu lulimi olugwira. Ago malala
tewali kituufu kyemuyinza kutegeeza kujjayo makulu nga makulu ga nnono mu buwangwa bwa Buganda. Ekirala, bwe twetegereza amakulu agali mu bbaluwayo wadde nga gali mu lulimi Oluzungu lwe wawandiisa, tukiraba nga oyagala kukuutiza buwangwa bwaffe ng'ogezaako okukyusa enkola n'emitendera gy'emikolo egikolebwa okuva nga Ssaabasajja abuze okutuuka okutuuza Omulangira ku Namulondo. Ekyo kuba kutuzaako musango ng'okola ensobi engenderere, era tusaba abataka baleke okugoberera ebiri mu bbaluwa eyo gye bawandiikira. Kopi oba ebbaluwa etungiddwa ku bbaluwa eno nga kyentegeeza ebbaluwa gye Ssaabasajja gye yawandiikira omutaka tugyatakinzeeko mu bbaluwa yo olaga nti Ssaabalangira yaleeta Omulangira agenda okulya Namulondo ng'amulonda mu baana ba Kabaka abuze, era nti n'amukwasa abataka bamukoleko emikolo egy'Obwakabaka. Ekyo kya bulimba nnyo, kya bugwenyufu, era kya buwemu, kiswaza mu buwangwa bwaffe Abalangira n'Abambejja. Ekituufu kye kino mu bufunze. Ssaabataka Kabaka ng'abuze, Katikkiro ng'akutte Ddamula anoonya Lubuga wa Kabaka we okumubikira, era Katikkiro olumaliriza okubikira n'alinnya oba Lubuga olwo ng'aggyeeyo Ddamula ng'agikwasizza na Lubuga, olwo nga Katikkiro akkirizibwa okugenda okubikira jjajjaawe omutaka omukulu wa Kasolya k'ekika kye. Ne Lubuga n'alinnya olumaliriza okutereka Ddamula agenda okubikira jjajjaawe Omulangira omukulu w'Omutuba Mwasibuka. Ekyokubiri, olukiiko lw'Abalangira abakulu b'emituba lutuula mu lubiri lwa Kabaka abuze, era Abalangira abakulu b'emituba ne balonda Omulangira gwe balaba asaanidde okulya Namulondo, nga bamulonda mu lulyo olulangira lwonna. Buli mulangira omukulu w'Omutuba wa ddembe okuwaayo erinnya lya muzzukulu we, era n'amwogerera. Omulangira omutuufu asaanidde bw'afunika olwo nga Kasujjulubinga amubikisa akabugo. Akabugo bwe katereera nga Balubuga oba Bannaalinnya baba Ssekabaka bamuwa Omumbejja okuba Lubuga we. Jjajja omukulu w'Omutuba n'alinnya omukulu w'Omutuba nannyini muzzukulu alondeddwa okusumika Omulangira muzzukulu we ekifundikwa ekirangira ku mukono ogwa ddyo, era yamutwala okumukwasa abataka abakulu b'obusolya b'ebika. Ensonga eyokusatu, olukiiko lw'abataka abakulu b'obusolya nalwo lutuula mu lubiri olwo, era jjajja
jjajja omulangira omukulu w'omutuba bw'aleeta bazzukulu be mu lukiiko lw'abataka jjajja omulangira omukulu w'omutuba yannyonnyola abataka omulangira omuzzukulu we n'omumbejja lubuga we. Omutaka Mugema ow'ekika ky'Enkima abeera ebbira bw'asumika omulangira ekifundikwa ekyokubiri ekyobwa Ssaabataka ku mukono ogwa kkono olwo nga bamukongojja nga bafuluma olubiri ne Ssaabataka waabwe omujja. Eyo y'enkola yokka entuufu. Ekiwandiiko ekinnyonnyola emitendera gyonna emituufu okugimalayo kitungiddwa ku bbaluwa eno nga kyentegeeza nti ekinnyonnyola ebintu ebyo ebisatu mu bujjuvu nakyo tukitaddeko kopi. Tugenda mu maaso. Ssaabalangira talina mukolo gwonna gwakola ku mulangira oba mumbejja yenna wadde ogumu bwe guti, kubanga obwa Ssaabalangira si bwa kifundikwa era si bwa nsikirano, tebusumitibwa mu mikolo n'emitendera egireeta omulangira okutuula ku Namulondo. Ssaabalangira tagiinaamu buvunaanyizibwa bwonna n'akamu, kubanga obwa Ssaabalangira tebulina bazzukulu. Obuvunaanyizibwa bwonna bwa bajjajja abalangira abakulu b'emituba. Ate era ssebo Kabaka si mutabani wo era tolina muntu yenna gw'omubanja. Buli Muganda avunaanyizibwa butereevu ku Kabaka we. Gwe nga Ssaabalangira bw'otandika okubanja Kabaka ng'omubanja omutaka ng'omuyita mutabani wo nti my son, otukuba ensonyi, genda bugenzi mu lubiri lwe omwerabireko. N'ekisembayo mu Buganda tetubeera na mulangira alindiridde Namulondo, era omulangira addako okulya anoonyezebwa okuva mu lulyo olulangira lwonna, so si kugamba nti ateekwa kulondebwa mu baana ba Kabaka abaddeko bokka. Ate abalangira abakulu b'emituba bokka be balina obuyinza okulonda omulangira oyo ne bamusumika ekifundikwa ekirangira era ne bamukwasa abataka abakulu b'obusolya bw'abataka nga mujjuvu alina ne lubuga we. Ffe abalangira bazzukulu b'Abassekabaka Mulangira Kimbugwa Muli n'abalala bonna abali mu lukiiko olwo bwekiri ekiwandiiko bwe kiri. Obufunze Kabaka yatundibwa dda. Mayiga, John Katende, Agnes Nabaloga, Sara Kagere, David Wasajja, Kiwalabe Male, Ssaabalangira Godfrey Musanje batonda dda Kabaka eri Museveni amukola kyayagala. Bano eddoboozi ly'owulidde y'omu ku bataka abaasomye ebbaluwa ne bagwawo n'ekigo. Byonna byayogedde babadde badda mu Ssaabalangira omunyampi already yabadde yawandiikidde dda Museveni ng'amutegeeza enteekateeka nga bwe bagenda ogikola ku lwa mission ya Museveni gy'alina. Bano abataka abategeera bakyaliwo ne bamuddamu ebigero byonna byoli byadde byakodda mu Ssaabalangira bwe yaswaluse n'anaaba ensonyi n'awandiikira Museveni ng'amutegeeza enteekateeka y'okulonda oba okuteekateeka Obuganda, naye ng'obuteekateeka gwe ngaani. Kati mutegeere bye tubagamba nti bituufu,
anesulyo gwa Nagamba nti Buganda mpambe kabaka bamuwamba taliyo kukwagala kwe baagala afiireyo kati ebbaluwa zatambudde dda n'ez'amayiga nja kubagamba ez'amayiga Ssungu zeyawandikira Museveni zawandikira Ssemwai tujja ziba tatebazukira ku meeza ebbaluwa zengenda okupostinga nga mbaze programu eno zez'abataka ba Buganda nga baddamu Ssaabalangira olw'enkweza engezi yakozesezza okuwandikira Museveni ngera kubuuza Ssaabalangira okimanyi bulungi nnyo nti Mayiga ye mukamaawo nga controllinga eri Museveni era okimanyi Siggwe Ssaabalangira wa Buganda Mayiga akuteekawo buteesi yakutwala ne Bungereza n'olya ssente bakuwa ssente ebyanekadde video nze nzikola era ne tugamba ni musajja ggoolu wa Kabano mbuuza lwaki Obuganda tebuteekeddwa kutegeeza Museveni ku nsonga za Buganda kubanga Buganda buwangwa na nnono emitina mu giyitamu byonna bimanyikiddwa kiki ekikuwandiisa ebbaluwa egamba nti oteekateekani bw'oteekateeka okudda mu kabaka mu bigere ng'otegeeza Museveni otegeeza n'ebitongole by'okwerinda by'otegeeza ne mmwe basajja mutulabakamba tumutuyita basiru bannange buli Muganda yenna w'oli ne Munnayuganda weetegereze era weetereze otherwise Buganda we tulaga musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka ayinza okuba nga bantu bano missions abazimanyi kubanga Museveni obuto bwe yamuwa bo tukimanyi bulungi nnyo nti bwe tutalwana nnyo ayinza obutadda kati nakakozesa eddakiika 3 mbagambe Ssaabasajja Kabaka tali mu Namibia nga yagadde yawambibwa buwambibwa video zana bosa mwaziwulidde tosobola mutuukako bamafia be bali mu system bamuwamba bamottireyo ekyo mukitegedde kyovala bano bali updated bawandiika buli kiwandiiko kyonna okuteekateeka abantu ekyo nakyo mukitegedde wetwogerera essaawa zino ebitundu omuli Kampala Mukono Wakiso ebitundu byonna biteekeddwamu red blocks eza military ne SFC bakebera buli motoka efuluma neyingira nga si traffic nti etadde red block maje bakebera buli motoka eyingira neyefuluma ne boda bakikola nga bamanyi ki ekigenda okuddako amaje gaidira mu bitundu bya Buganda bisinga obungi nga beetekeratekera ki ekigenda okudda bino ebintu by'okumenya amayumba g'abantu n'ebintu bigenda mu maaso mu ggwanga ezo zonna bazikola diversion kubajja ku mulamwa na bino bya corruption scandal za parliament kubajja ku mulamwa butabanja Ssaabasajja Kabaka naye nze mbagamba buli muntu bw'onoosubire gwa Nagamba ojja kitegeera kati kanza nnyo eddoboozi lino omukulu yaŋŋambye mbazanyira eddoboozi lino buli awulira amata okusinziira ku information gye nawadde jjo ojja kugiwulira bulungi naawe mutegeere bulungi nnyo naye mugiwa obudde kwe nayongereza information ndala naye nga sinayongera kwongera information ndala ngera okubaza omusosodooti ono simanyi mannya ge ayisizza obutambi buno okwawukana n'abantu abalala we bali nnyo balira eddala bwe buno obutambi basinga mbulabyeko ndowooza ayo Kabaka yalwadde allergy 1 minute ayo Kabaka ye yagambye kabyogere ekijja kijje yalwadde allergy oboyo allergy wawa aluma Kabaka bwakyo sinalaba alwala allergy afaanana bwakyo ne mujjamu Abaganda ne mugamba wendigwa w'oligwa Kabaka wamwali luddawa buli yenna ayinza mu ddiiro ey'okumpa obutwa nja kukima n'abaana bo n'abalabe munnaku ezi kankabaddemu katono ngende kookubiri ayo Kabaka yalwadde allergy oboyo allergy wawa aluma Kabaka bwakyo sinalaba alwala allergy afaanana bwakyo ne mujjamu Abaganda ne mugamba wendigwa w'oligwa Kabaka wamwali luddawa buli yenna ayinza mu ddiiro ey'okumpa obutwa nja kukima n'abaana bo n'abalabe munnaku ezi era wano n'abagamba atya wulira bulungi nnyo kubanga oli Mukatuliki ate n'ogamba temukwata ku bakulembeze Buganda beezimbye Buganda ezimba babbi mbab'ebisiibwa we don't command respect or honor we leave it singa munsanga akawungezi ka leero nga ndi wali mu discotheque toza mutegedde abantu bagezezzaako okubatiisa n'okubafunza naye kikyagaanye
njagala owulirize eddoboozi ly'omukulu ono kubanga yansabye mbizanye kyonna ekiba bannayuganda bana basobola okutegera bategera bana tebategedde mwe munaamanya bwe nva ku ddoboozi luno zeko information then nzigalawo video endala muwulire bulungi nnyo. Hello? 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 Mugange nsanyusa okuwuliza. Nange nsanyusa okuwuliza ssebo. Naye ngenda kuyita mu byangu ng'aloga mujjawe oba Nyazaala. Era nange nguze eddakiika 10. Agamba nti ayita mu byangu nga aloga ayomba ne Nyazaala. Yesebo nange nguzeeyo eddakiika 10 nsobole okukufuna direct kubanga oluusi network esumbuwa bwe tuba tukozesezza WhatsApp. Akati ngenda kuyita mu bwangu. Ebintu bino bye nkugamba mbimanyi okuva mu myaka ndowooza kati gigenda mu 3. Yesebo. Naye ekizibu ekiri mu Uganda kati abantu tebakimanyi ekyokuwa obutwa kyatandika kitya era kyajja kitya era ani yakireeta. Yesebo. Mwenna abasinga mu Uganda ne mu nsi yonna kati tukimanyi okusinziira ku nfaanana ya Ssaabasajja nti yaweebwa obutwa. Yesebo. Naye obutwa obwo tebwatandise jjo mu Uganda. Yesebo. Ebigambo bino bye ngenda okubuulira si byange. Wabula omuzungu agamba nti from the horse's mouth. Yesebo. Wakati w'omwaka gw'E93 n'E97 nafuna omukisa okubeera ku lusegere lw'omugenzi Binaayisa. Yesebo. Gwe bayitanga Kyusi. Yesebo. Binaayisa yesooka okubeera Attorney General wa Uganda nga tufuna independence ng'alondeddwa Obote. Yesebo. Era bw'atyo ne mu 78 nga bajjeeko Amini batulimbye awo ne Lule bamutadde ku house arrest. Yesebo. Obote n'alowooza nti Binaayisa ajja mukuumira Entebbe n'asala olugezigezi n'amujja mu Amerika n'amuleeta. Naye yagenda okulaba nga Binaayisa agenda yeeyongera ki kwenywereza mu Ntebbe. Kati Binaayisa Obote ng'ali Tanzania ne Nyerere kye baava bakola olukujjukujju naye ne bamussa ku house arrest nga gye bassaakaani Lule. Nde baamussa ku house arrest Professor Lule ne wayitawo weeks nga 2 ne batugamba nti yafudde ki ataataaka. Tetwali baana bato naye abakulu abaaliwo byenjogera babijjukira. Yesebo. Naye Binaayisa nga ndi naye emyaka egigenda mu 5 gye namala naye yaŋŋamba nti naye yali waakufa naye ekyamuwonya engeri gye yali amaze okufuuka citizen wa Amerika ng'alina ebibiina by'abalooya abakulu mu Amerika byalimu bye byakozesa State Department wano mu Amerika ne banoona butereevu ki Binaayisa ku house arrest omwafiira Lule. Era Binaayisa wamanyira nti Lule yaweebwa butwa. Naye ekintu ekyo n'okutuusa kati abantu abasinga mu Uganda tebakimanyi Lule baamuwa butwa. Yesebo. Era nga Binaayisa agamba nti abantu abawa Lule obutwa Museveni Oitotyoko ne Muwanga bonna baabirimu kuba bonna baali bakyaweereza ki Obote. Yesebo. Kati abantu abasinga tebamanyi Obote n'obukodyo gye yabujja. Abantu abasinga bamanyi Obote nga president wa Uganda yaliko president. Naye Obote yaani. Binaayisa ngamba Obote bwe bamugoba e Makerere mu myaka gya 5. Nga tekyasobola kuddayo waabwe talina kyagenda kukola. Olwo nga tulina Great East Africa ya Kenya, Uganda, Tanzania. Mulimu ensi 3. Abangereza baagendanga e Kenya ne balikuruutinga ba spy ne babaleeta wa
e Uganda. Ne bajja e Uganda ne balikulutinga ne babatwala wa e Kenya. Ne bagenda e Tanzania nga bakola bwe batyo. Kati Obote bamulikulutinga n'afuuka spy ng'akolera Bangereza mu Kenya. Yes. Naye jjukira nti buli muntu yenna kasita oyingira mu bwambega bateeka okutendeka okuwa obutwa. Obote we yayigira akazannyo k'obutwa. Kati e Kenya bwe bamugwamu ng'abantu baabwe bafa ekikangabwa kwe kudduka n'ajja n'akomawo e Uganda. Nga baagala mutto Obote n'adduka e Uganda. Olwo tuli mu late 50s. Independence zibimba mu East Africa ne mu Africa yonna. Kati bwajja yasibira kakiraawo mu bikajjaawo erugazaawo n'afuna omulimu n'atandika okukola. Kati bw'atandika okukola mu mwaka gwa 52 ekibiina ekyobufuzi ekyasooka mu Uganda bakiyitanga UNC, Uganda National Congress. Ng'ekibiina ekyo kyatandikibwani kyatandikibwa omusajja baamuyitanga Ignatius Kangavve Musaazi. Naye bw'atandika ekibiina ekyo ne kitandika nga kitandikidde ku musingi gwa kuyamba balimi kusobola kutunda bintu byabwe nga mulimu ne politics. Oluvannyuma abantu abalala bangi nnyo ne bajja ne bakyegattamu n'ebibiina ebirala bingi nnyo ne bibaawo. Era mu kibiina ekyo mwalimu ne Profesa Lule ng'ali e Makerere. Ne mubaamu n'omusajja ono eyatwala Obote be baamunaanika afukamulire Kabaka, Abu Mayanja nga ye Secretary General w'ekibiina ekyo Uganda National Congress. Kaakati nga bw'omanyi abantu abakujjukujju ng'ebyobufuzi bibimba. Nkugambye mu 52 UNC yatandikibwa Kangavve. Mu 54 waliwo omusajja mukiise yalinga Mmengo baamuyitanga Matayo Mugwanya nga Mukatuliki. N'agamba nti Abakatuliki tulabika tusosolebwa mu byobufuzi naffe katutandika ekibiina ekyabwe ekyaffe yatandikani DP. Kakati Obote oluvannyuma nga politics agenda akola ki atandika okutuuka ku independence kyava n'akopperera ekibiina ekya Uganda National Congress n'atandika Uganda People's Congress. Era kyova olaba bw'amala okwenyeza mu buyinza ebibiina ebirala byonna yabiwera n'abakulembera ebyazikyaliwo n'abasiba. Kati ekibiina ekyo kyenkugamba ekya Kangavve Musaazi kyekibiina ekyavaamu cooperatives kumpi mu East Africa yonna yonna naye nga zatandikira mu Uganda. Kakati oluvannyuma asala amagezi kubanga Obote ono ne Abu Mayanja baabagobera Makerere omulundi gwe gumu. Bino byonna ebigambo binayisa yabinyumizanga nga mbirikodinga ku buteefu buli obwaffe obwedde obwa kaseti. Naye oluvannyuma nagenda kulaba nga bigenda byesangula nenfuna empapula n'endiwandiika ate n'ezo kaseti kati tezikyakola. Kakati n'asala amagezi olwo GPF y'amaanyi nnyo n'erigungi UNC ebyobufuzi tekyabirinamu maanyi esigadde nnyo mu cooperatives. Adde wamu ne bwe baabagobe Makerere Abu Mayanja amugamba nti njagala ontwala enfuukiriraani Kabaka. Batandika okussaawo gundi fabrication zonna nga bwolaba bwe bazikola ku Kyagulanyi olwaleero kyalwanyisa Mmengo. Ne bamutwala afukamiridde Kabaka w'oligwa wendigwa
kubanga eno gyowulira KY kibiina kya luvannyuma na nnyo ndowooza mu 61 nga guggwako kubanga Mengo yasooka n'ekola ki ne boycotting okulonda okwaleeta first prime minister wa Uganda gwe bayitanga Ben Kiwanuka ndowooza yaliko emyaka ng'ebiri oluvannyuma nga bavudde Lancaster ne baddamu ne balonda olwo ab'Emmengo abali loyo bataddewo KY yali kabaka yokka kati waliwo omusajja mu Kyoli bamuyitanga Daudi Ochieng bino byonna si byange Binaisa yabinyumiza era binyina in record Binaisa kabaka alonda Daudi Ochieng nga ye Secretary General wa KY yes era mulonda nga yeki representative wa Mityana municipality mu parliament balonze Kiwanuka bamusudde Benedicto bayisizaawo Obote kubanga yagatta obululu obugwe n'obw'Emmengo. Jjukira Buganda was a state within a state. Kabaka ndowooza yalina over 30 votes. Kati bwe yagatta enzize ze yafuna mu UPC gye yakola n'agattako n'ezaaki KY n'asinga Kiwanuka n'agenda mu parliament. Kati engibanyejja lost counties ndowooza abasinga baali baziwuliddeko. Olwo bw'atyo ajja atandika okwefuula addidde amasaza Buganda ge yali ekaayanira ne Bunyoro asazeewo nti agazizza Bunyoro. Oyo tugenda mu 65 66 ye prime minister addidde Idi Amin amuduumidde atutta amagye e Congo babbye Golodi. Kati bwe babba Golodi ebigambo ne biba bingi parliamentarian ne bagamba Obote doesn't deserve to be a prime minister because he has violated our constitution. Omusajja oyo gwe bayitanga Daudi Ochieng MP wa Mityana municipality yaleeta motion mu parliament to impeach ani Obote. Kakati motion bweva mu parliament ne bagitwala mu East African Court of Appeal. Wali wabula yennaku ngambale motion eyewulirizibwe mu East African Court of Appeal. Daudi Ochieng n'alwala ne bamutwala e Bungereza. That is in 1966 omwezi sikyagujjukira bulungi. Wali wabula yennaku mbale ne bamutwala e Bungereza n'afa. Postmortem ne zidda nga zigamba nti ki poison. Naye ng'abantu tebannamala kumanya Obote y'ani. Ebintu ebyo ebyokuwa okutwanga yali abisomeseddwa mu kubeera sipaayi w'Abangereza mu Uganda yakola obwa sipaayi e Kenya ng'akolera Abangereza. Era e Kenya yaggukayo omisinde nga bamaze omugwamu nnyo. Era singa olaba ne mu Uganda mwalimu Binaisa ngamba mwalimu ekibiina ky'Abajaluwo ebaali kumpi buli mu ofiisi enkulu mu Kampala we twafunira independence. Naye olw'okubona Obote yali abimanyi olwafuna independence bonna ba accountant baani ne babagoba ma ofiisi nga naye yeesasuza. Kati omuntu omwe yasigala yali registrar wa Makerere University College of London. By 1970, that is when Makerere became an independent university. Now, all the way back, it was the University College of London. Era Onyango no, oba wawulirangako registrar gwe bayitanga Onyango e Makerere. Yawaayo nnyo ndowooza up to the late 80s. Kuba nini yakyusa gavumenti ebyo tebyali bizibu bye era mutunulamu. Kati Onyango oyo omusajja yali Mujaluwo nga Munakenya era Abangereza nga be bamutadde Makerere
kati bwe tufuna Makerere bwefuna independent chata mu 70 Professor Lule yali principal wa Makerere University omanyi Obote kye yakola yadda mu barifugee waliyo omusajja bamuyitanga Kalimuso bwe yali alonze okubeera minister wa public service n'amutwala n'amufuula vice chancellor wa Makerere University mu 1970 when Makerere becomes an independent university from the University of London. Lule n'amugoba naye jjukira nti waaliwo abaprofesa abalala bangi bannayuganda ba indigenous Uganda naye Obote yali takyesiga ki muntu yenna munnayuganda kati binaayisa ŋŋamba nti Obote era mu bukujjukujju obungi yakola ebibiina bibiri ebyokumukuumira mu buyinza waalingawo kye bayitanga special force unit nga kiriko basipaayi baakyo bamuseveni abo mwe baakoleranga bagiyitanga general service unit ey'abasipaayi ey'aba Museveni era waliwo obutambi bw'oba owuliriza Museveni ku butambi obwo buvidiyo akugamba Obote Amin was not part of us kuba bo Amin yali mu Uganda Army nga bo bali mu spaayi yaki y'Obote kati ebibiina ebyo general force unit ne general service unit byakulirwanga mu cousin brother w'Obote bamuyitangani Akena Adoko walingawo n'akayimba Akena Adoko agambye ekibi nga tuli baana bato emyaka gye7 olwo bamaze okuggyako Obote kakati n'agenda n'addira balifugee bonna bino bigambo byalinaayisa olw'okuba yali takyesiga ki bannayuganda n'abassa mu special mu general service unit eyo ey'abambega omu ba Museveni mu baali kakati binaayisa ŋŋamba nti mu mwaka gw'omukaaga kuba binaayisa yaresigninga from Obote one government in 1967 naye namubuuza nti lwaki waresigninga n'aŋŋamba nti oluvannyuma nakizuula nti bw'osalawo okukkiriza okuweereza omusiru naawe ofuuka musiru kati ekyo bwe yamala okukiddamu ne mubuuza nti naye ki ekyakuwandiikisa Pigeon Constitution eyalimu effujjo bwerityo era nga bwe walaba ono omwami byakoza kubanga akoppa butambi bwani bw'Obote n'aŋŋamba nti eyo constitution gye nawandiika eya Pigeon Constitution nagiwandiikira ku mudumu gwa mundu era nali ku house arrest naye abantu abasinga tebakimanyi nga mbuulirwa bubuulirwa kola kino era kyova olaba oluvannyuma lwe nafuna oluweerero mu 67 I resigned from Obote's government kati ekigenda mu maaso abantu kye batamanyi Kabaka ali mu house arrest ate nga house arrest ye erimu exile era pulaani eno yali mu 50 ya Tusi dynasty Kabaka alina okufa Tusi dynasty bwebanga yakola ki kutuukiriza 50 ya plan kutuukiriza kukyapulaaningibwa kuba tewali ayinza kujja nga waliwo kabaka kati ate n'ekirala singa bamaliriza kabaka Bobi Wine mu buli ngeri ajja kunoonyezebwa engeri ki gye bamugjawo nsiiba mbagamba ekigambo ekyo buli Lwakusatu Lwakutaano lwa Sande nsiiba mbagamba ekigambo ekyo buli Lwakusatu Lwakutaano lwa Sande muwulidde bulungi omwami ono asinga emyaka Isitula mubagambye nsiiba mbagamba ekigambo ekyo buli Lwakusatu Lwakutaano lwa Sande muganya otegeera nkaddemu nkalivansingemu just second yemu iyo constitution gye nawandiika eya Pigeon Constitution nagiwandiikira ku mudumu gwa mundu era nali ku house arrest
naye abantu abasinga tebakimanyi nga mbuulirwa bubuulirwa kola kino era kyova olaba oluvannyuma we nafuna oluweerero mu 67 I resigned from Obote's government. Kati ekigenda mu maaso abantu kye batamanyi Kabaka ali mu house arrest ate nga house arrest ye erimu exile era pulaani eno yali mu 50 year Tusi dynasty Kabaka alina okufa Tusi dynasty bwebanga yakola ki kutuukiriza 50 year plan kutuukiriza ku kyapulaaningibwa kuba tewali ayinza kujja nga waliwo kabaka kati ate n'ekirala singa bamaliriza kabaka Bobi Wine mu buli ngeri ajja kunoonyezebwa engeri ki gye bamugjawo kakati mbuuza linaayisa nti balisi gyabo b'ogamba Obote beyasa mu state research ye kubanga eyo General Service Unit ey'Abambega Obote bw'ajjako obuyinza amini bw'ajjako Obote ye yafuula state research oba okitegeera era kyova olaba ono Museveni talina kirungi kyayogera ku Amini kuba abo bonna abaali mu General Service Unit Amini bwe yajjako gavumenti yali abanoonya nga buli gwakwatako amuggyako nsingo kyova owulira ng'akugamba nti yasula mu Uganda olunaku lumu si lwakuba nti yali tayagala naye teyalina kyakkola baali wanted kakati Binaayisa agamba balisi gyabo mwe mwali ne Museveni ne mubuuza nti gwe wamanyi otya nti gundi Museveni naye yali Rifugee nti bwe twali twakagenda mu gavumenti waliwo omuvubuka omu baamuyitangani Chris Lwakasiisi alo nguwulira nga yakola ku fayiro zaani z'Obote era buli mwezi we nalinga nganyeeza eyo nga gwatuma nti genda onnoonyeze fayiro eri genda ondekere fayiro eri naye in 66 ngenda okulaba nga sikyalaba ki Chris Lwakasiisi nga buli bwe ngenda omukulu agamba nti tibuhabulwa akavubuka ne kajja nga kadduka n'akagamba genda mu kifo gundi onoonyeze fayiro bweti ne kagireeta kakati awo Binaayisa mbulumu kyava abuuza gundi Obote nga bamaze okulega fayiro tibuhabulwa aleese fayiro n'amubuuza nti where is Chris yoyo Chris ani Lwakasiisi I don't see him anymore. Every time I come, you now send this young man to bring things around. I don't see my friend Chris Lwakasiisi. Where is Chris? Obote n'amugamba nti Chris namusukuma agende mu Russia yeyongera okusoma. Omanyi walingawo Soviet scholarship ezajjanga mu third world. Kakati ono Chris bw'agenda Russia ono n'ateekinga oga emirimu gya Chris Lwakasiisi gyonna mu ofiisi ya pulezidenti era bavubuka abato abaatendekebwa mu eyo General Service Unit baagendanga eyo mu byalo nga bamaze okugyako Muteesa nga banoonya ebitundu ebirimu dominant support z'Obwakabaka nga bagenda batta abantu naye olw'okuba ebiseera ebyo media yali so low in developing country abantu abasinga tebaabimanyanga naye baagendanga eyo nga bakuba abantu amasasi nga batema ebitooke by'abantu. Simba wakati njagala nsooke mpozinga akantu kano nkuddizeeyo kano tuzanya video zino with the fact kansooke mpozinga akantu ako mukawulidde bulungi Museveni olwamala okutwala full control ey'okuba nti kati atambuza fayiro z'Obote ng'amaze okutwala Chris Lwakasiisi agenda asomera sha Museveni n'ekibinja kye ky'Abanyarwanda baayingira mu bitundu byonna ebyali bidominatingiddwa Abaganda ne batandika obbatta ng'omu ku omu. Abaganda, we shall crush those enemies as we have done in the past.
You preach your nonsense, we shall answer you by what? When you say this, but politics is about to Mukamwa. Now if you say, we shall crash. Kati kambadizemu eddoboozi liri ndikwatemu eddakiika just seconds asatu omusajja onaddemu konfengama ayogera ebigambo bino mbaddize ka video kano tugende mu maaso omanyi mwebuza amagezi tubaga ebigambo bino mwebuzaabuza nga abantu abafuka bana batemutegera bintu bino kakwatemu eddakiika seconds. Oh, I don't see my friend Chris wakati. Where is Chris? Obote namugamba nti Chris namusukuma agende mu Russia yeyongera okusoma omanyi walingawo Soviet scholarship ezajjanga mu third world. Kakati ono Chris bwagende Russia ono n'ateeka involve emirimu gya Chris Lwakasisi gyonna n'ofiisi ya pulezidenti. Era bavubuka abato abatendekebwa mu General Service Unity bagenda eyo mu byalo nga bamaze okugjako muteesa nga banoonya ebintu ebitundu ebirimu dominant support z'obwakabaka nga bagenda batta abantu naye olwokuba ebiseera ebyo mu media yali so low in developing country abantu abasinga tebabimanyanga naye bagendanga eyo nga bakuba abantu amasasi nga batema ebitooke by'abantu ezo zonna ensonga n'ebirala bingi n'okuwa abantu obutwa binayisa byangamba bye byamuviirako okukola ki okulizayininga mu gavumenti y'Obote mu 1967. Kakati pause kambaddemu kano ka video mutegerete Museveni talina statement gy'akola nga tagimanyi kankabaddiremu. We shall crush those enemies as we have done in the past. Yeah. You preach your nonsense, we shall answer you by what? When you say this, but politics is about to Mukamwa. Now if you say, we shall crush. Katudde wali tufundikira awo manyi nkuwa information nenkuwerako bujulizi nenkujjukiza nenkuzza maaso osobole okufuna teri agenda bigambako bino ebintu kerwe kabire mu regimu yami tebabibagamba Obote tebabigambye eyalutwa tebabagamba neya Museveni bate babigambye ffe tubagamba kubanga tulina access ku social media katugende maaso Amini bwawamba mu 71 obutwa mu Uganda ne bukola ki ne bukoma obutwa bukomawo nga bamaze okujjako Amini mu 78 baleese Lule bwe batta kwa Usaresti ne wayitawo wiiki bbiri ne batugamba nti yafudde ataataaka naye binayisa gyagamba nti binayisa agamba nti Lule yaweebwa butwa ng'ebiragiro biva Tanzania ewa Obote ne Nyerere ng'akozesa ba Museveni Muwanga n'Oito Okyoko ne bawaani kuba yali ageyinze popularity y'amaanyi. Kakati olwamala okumukola ki okumuwa obutwa ne bagamba mbu yafa ataataaka kati ne bayita binayisa yali mu Amerika baamukubya essimu ng'olondeddwa ojobeere pulezidenti wa Uganda. Naye n'akola ki n'abissa mu kkubo n'agenda n'ajja mu kyambuleera ekyambuleera ky'oba wakiwulirangako ebigaali ebyo. Kumbe tamanyi nti ki naye bamukozesa bukozesa baagala kunoonya kaseera kulaba nti abantu bakkakkanye bakoze eki bakomyewo Obote. Kati emyaka gyali gigenda mu 2 naye ne bamusa ku house arrest. Bwe bamusa ku house arrest nga bwe nakubuulidde emabega nti yali looya mu Amerika ate ng'afuuse mutuuze wa Amerika ng'alina emikwano nyingi nnyo mu bibiina by'abalooya abakulu ne batuukirira State Department ey'Amerika
yajja neno nabinaayisa nemujja muki mu house arrest e Uganda era kwe kuwona kwe naye yali wa kufa butwa. Kati oyo musajja Museveni ebyobutwa omanyi waliwo ebintu bye tuwulira abantu nga boogera naye bw'oba tomanyi histori okiwulira n'okirekawo. Oba wali olabye Katambi nga Museveni agamba Obote was a good mentor. Kakati gwe bw'oba tomanyi histori okikomyawo naye nga ye kyaba ayogera akola ki? Akimanyi. Akitegeera. Kakati biringa bino Katikkiro oyo byabagamba nti abo abaleekaana ebyakabaka tebalina kyakola, abatamiivu b'okulumbe tebakyusa ki pulaani zaaki zaalumbe. Kanoonya abatamiivu b'okulumbe tebakyusa pulogulaamu za lumbe. Mukama nnyamba mbe nga mwekali muno mu akayivu. Njogera kigambo nga ngatta n'ekigambo. Mulyoke mutegere bulungi nnyo. Mulyoke mutegeera abantu bamudiringa nabo nga mulooza musidiringa abantu mudiringa na mbizzi. Abatamiivu b'okulumba aluwa ye, abatamiivu b'okulumba aluwa. Those are your own one, if I'm not mistaken. Abantu abanumba ku social media, abantu abanumba batono nnyo. Omuntu ayita atya abantu emitwalo 10. N'ogamba nti abanumba bangi. Abatamiivu b'okulumbe tebayimiriza nteekateeka za lumbe. Ate baba batono. Nze abanjogeredde batono nnyo. Era nze simanyi lwaki mubeera liikirira. Era nze kambabuulire. Nze abo sibafiirako ddala. Nze ndi wali mu butikkiro otulotumbula tutya. Sibafaako n'akatono. Be bantu. Pause. Mu voice note omukulu oli agambye atya Mayiga abaga nti enteekateeka akatamiivu tekakyusa ateekateeka ya lumbe. Mubikiwulidde bulungi nnyo kuba mbadde nkyakajjukira kano kankabaddize mu kawulire bulungi sigenda kazannya konna. Abantu abanumba ku social media, abantu abanumba batono nnyo. Omuntu ayita atya abantu emitwalo 10. N'ogamba nti abanumba bangi. Abatamiivu b'okulumbe tebayimiriza nteekateeka za lumbe. Ate baba batono. Nze abanjogeredde batono nnyo. Era nze simanyi lwaki mubeera liikirira. Era nze kambabuulire. Nze abo sibafiirako ddala. Katuddeyo wali. Ngenda eno information muri jijjayo mukawa wali bampadde obulamu bwe basiri omuli jijja mugati omusajja yakolanga ebintu nga tukyawakana. Let me see. Yeno yenyini yembaddeko oba kubanda byenge badde eseeseetuse. Leka tulabe. Okay. Akabadde mu katono wano. Interpretation eri nti mission yabwe bateeka ogituukiriza ey'okuta. Yenda katono. Nnyo mu bibiina by'abalooya abakulu ne batuukirira State Department ey'Amerika. Yajja neno nabinaayisa nemujja muki mu house arrest e Uganda era kwe kuwona kwe naye yali wa kufa butwa. Kati oyo musajja Museveni ebyobutwa omanyi waliwo ebintu bye tuwulira abantu nga boogera naye bw'oba tomanyi histori okiwulira n'okirekawo. Oba wali olabye Katambi nga Museveni agamba Obote was a good mentor. Kakati gwe bw'oba tomanyi histori okikomyawo naye nga ye kyaba ayogera akola ki? Akimanyi. Akitegeera. Kakati biringa bino Katikkiro oyo byabagamba nti abo abaleekaana ebyakabaka tebalina kyakola, abatamiivu b'okulumbe tebakyusa ki pulaani zaaki zaalumbe. Mission bagimanyi. Interpretation eri nti mission yabwe bateeka ogituukiriza ey'okutta kabaka ne bwe munaaleekaana ne bwe munaakola ki. Naye kati bw'aba ayogedde nga gwe totegeera okirekeraawo. Kati ono omukyala bw'ajja n'akugamba ng'akakatandika ennalabye nti security ya kabaka gy'ali y'amaanyi nnyo tamala gafuukibwako.
balina okusaba pulezidenti kati atamanyi lisitole wa uganda tuyinza kitegeera naye baamuwamba ne bamutwala mu ekizayiro era ne bamusaako ki ate naba katambi ako nako kankakuzannyire kubanga ffe tulina obbawa information buli omu ng'ogiraba akatambi ka Nabbosa Ssebugwawo ng'abyeyogerera kagatte ku okoono omwami tusimbule tugende lindako tugatte koono omwami tusimbule tukole ki tuve wano kuba obudde tulina butono nnyo kaakano wano ekiwandiiko kino ekyafulumiziddwa amaka g'obwa pulezidenti nga kyoleka nga bwe wabaddewo ensisinkano wakati w'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni n'abamu ku bataka abakulu b'ebika mu Buganda. Ensisinkano eno yabadde mu maka g'obwa pulezidenti Entebbe ku lw'omukaaga oluwedde era tukitegedde nti minisita omubeezi ow'ebyamawulire ow'ekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebugwawo ye yakulembeddemu abataka. Netulowooza okitiibwa pulezidenti nti abataka bano nabo bakulu nnyo abantu bano boolaba ekisooka basaasaanidde Buganda yonna. NTV bwetuukiridde owekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebugwawo ategeezezza nti ensisinkano eno yavudde mu lukiiko lw'abataka olwatuula ku lwokuna lwa wiiki ewedde ne basalawo okugenda okulambula ku Ssaabasajja Kabaka mu ggwanga lya Namibia gyali mu kujjanjabirwa. Okusinziira ku Nabbosa abataka babadde tebasobola kuggusa nsonga eno olw'embeera enzibu eri ku byokwerinda bya Kabaka mu kiseera kino kwe kusalawo bagende ewa Pulezidenti Museveni ayogereganye ne gavumenti ya Namibia. Okumutuukako kuzibu kaakati ne bateesa ne bagamba tunaakola tutya okusobola okumutuukako kwe kulowooza nti lwaki tetugenda eri pulezidenti waffe ne tumusaba n'ayogera ne pulezidenti munne owa Namibia batukolere ku security abataka bano nga balumwa kubanga Ssaabasajja sirikira muli ebinnyo tuddeyo wali wamma tufundikire olukomera kikitegeeza security manyiga yatugamba nti Kabaka yagenda kuwummula omuntu agenze mu luwummula abeerako security ey'amaanyi bwekyo. Ekirala mu constitution ya Uganda tulina constitution egamba nti ebyobwakabaka tebigenda mu byabufuzi. Lwaki Museveni akundira olugundi olukomera ku Kabaka? Kiki kati ekigendererwa ekiseera kijja kutuuka babagambe nti Kabaka yafa kubanga ye byagenda akola akokkerera ebyaliwo agambe nti Kabaka ajja kuddizibwa ku lunaku bwe luti ng'amini bwe yazza taata we okuva e Bulaaya naye bw'ayagala okuzza ati Mutebi ng'afiiriddeyo obutwa bwe baamuwa oba gye nkugamba obigattagatta bulungi nnyo. kakati ekirala nojja n'owulira omuntu n'akugamba nti tewali muntu yenna ateekeddwa kwogera ku bya Kabaka. Kabaka alina baganda be n'abafamire ye. Kabaka abeera Kabaka wa famire ye oba abeera Kabaka w'abantu. Kakati n'ekyo kyemmadde njagala okugamba Abanyarwanda baatusensera dda naye ng'Obote ye yaleeta Abanyarwanda ng'alowooza nti bajja mulemeseza mu buyinza. Omanyi buli bw'obeera refugee obeera mugonvu nnyo gy'oli okuweereza. Kati ye kyatamanya nti yali aleeta eno jjanjawiidi gye tulaba mu Sudaani kati kubanga n'abo abalwana n'Abasudaani nabo Bashir yabaleetanga machineries mukuumira mu buyinza. Kati balwana ne bannansi batwale ensi ya Sudaani. Ndowooza ekifaananyi okiraba. Abajjanjawiidi obawulira mu Sudaani beekobagana n'Abasudaani mu magye ne bajjako mukama waabwe. Kyekiri Uganda yennyini ono balifigi baamuweerezanga naye nga tamanyi nti naye kyayina bakyegwanyiza. Kakati no bwe buzibu bwe tulina e Uganda. Obutwa buzze butta abantu bangi. Mu Desemba 2012 ne Banda yafa.
Parliament n'esalawo nti ebimu ku bitundu bwe bitwalibwe South Africa bitoberwe. Kye kyamuse. Abaali balitwala babakwatira ku airport. N'omusawo ne bamugoba ku mulimu mpaka ng'amaze kwegayirira kwetondera pulezidenti. Kati Minister wa National Guidance, Information and National Guidance. Omusawo ne bamutwala ku TV ne yeetondera omukulembeze dictator ne balyoka bamuzza ku busawo e Mulago. Kati ebigambo ebyo bye nkubuulidde. Kabaka ye olukwe olw'okumutta lwali mu 50-year plan. Era Kabaka ekimuwangazizzawo emyaka gino ebiri esatu ena ekitono. Lwakuba Bobi Wine yajja n'aleeta amaanyi mu byobufuzi. Ng'ate naye baali tebakoze eki. Tebamusuubidde. Kati balwana n'abantu babiri. Naye Bobi Wine ono singa bamuggyawo essaawa yonna emmundu zigenda kutunula wa Bobi Wine. Era Bobi Wine ateekwa okwegendereza nnyo. Gwakwata mu ngalo, gwalya naye, gwaseka naye, gwakola naye aka. Singa teyali Bobi Wine mu myaka gino esatu kubanga yayingira ebyobufuzi, singa Kabaka yafadda. Ate n'ekirala, lwakuba abantu abamu tebamanyi bintu, obutwa bwabika bingi. Era obutwa butta mu ngeri za njawulo. Waliwo obutwa bwe bakuwa bwe bayita acuuti nga bwo bukuttirawo within a day or less, in hours, ng'oli mufu. Obwo obutwa bwe bwaweebwani ne banda. Kati bano abantu abanaakulenta okuwaawaala mu ggwanga mu medical terminology amalagala bagawa ebigundi ebikirya mirundi ebiri. Buli ddagala libeera n'ekye bayita self life ne half life. Kati dictator bw'abanga agambye abantu bakuwa obutwa, bakuwa obutwa ng'abaze emyaka emeka gy'ayagala, obeeraawo nga kibuzaabuza abantu kigenda mu maaso. Half life kiringa nti obadde n'ennusu emu. Ennusu emu eyo bw'obanga ogikozesa ate regular rate kigitwalira bbanga ki okufuuka sente 5. Sente 5 ago kigatwalira bbanga ki singa obadde esente osigadde ozikozesa ku mutendera gwe gumu okufuuka sente 25. Ye half life. Kati obutwa obwo bubeera mu mubiri nga bugenda butambulira gye bayita half life. Bwe baba tebakuwadde bukkirawo. Obutwa bujja abantu enviri ku mutwe. Obutwa bufuula abantu emitwe ne babanga abalalu. Obutwa waliwo kye bayita katekisiya, omuntu omulaba asiriira mpola aggwawo. Bwe tunuulira Uganda yenna buli muntu gwe bagamba nti yaweebwa obutwa. Sejjirinya omulaba bw'afaanana ne Sejjirinya bwe yali afaanana. Kadaaga omulaba. Ate waliwo obutwa nga baabukuwa nga baabukuweera mu kiriibwa, bwokya emimwa gino ne gifuuka gya reeti. Nze nakolako mu poison control center ne emergency center. Bino byonna bye njogera mbimanyi kuba mbirabye era nabiraba. Kati buno obutwa obwattaba muzaata buli acuuti bwe bukuttirawo within days and hours, bwe bwebaawo bannabanda, obutwa bwabika bingi. Kaakati nno byenjagadde ebigambo ebyo obirikodingi bisomerwe bannayuganda babiwulire, kubanga abantu abasinga tebamanyi kiki kiri mu Uganda. Ensi afadda. So birikodingiddwa era ngenda biweereza omukulu gw'oŋŋambye. Naye ebintu ebyo bye nkugambye bikulu. Simanyi nti bwe mbikubuulidde obiddeemu amakulu. Nnyo. Era n'obirireetinga. Nnyo. Era nkakasa nti
omuntu omulala yenna bw'akuwuliriza bijja kukolera ddala sensi okusinziira kwebintu bwe butwaliro bwe tulina e Uganda esebo oli gw'owulira kugamba mbu obote was a good mentor naye nga tomanyi kikyayogerako olwokuba tomanyi hisitole kakati ogenda okuwulira nga dictator ali katuuti akugamba nti Amin was not part of us in the government in the 60s naye gwe lwokuba nga tomanyi hisitole tomanyi kikyabayogera bo baali mu kibinja kino ekya Akenadoko ekyaliko General Service Unity eyawanga obutwa n'okuba abantu amasasi mu byalo ne Special Force ate Amin ye yali mu Uganda Army naye kati gwe bw'owulira nga akugamba nti Amin was not part of us kubanga tofunanga muntu akuwa byafaayo tokimanya kikyayogerako mukulu eddakiika ziwonize kale naye okujjako ng'abaloga ali ku musambya waggulu abalingiza nako ogwange ngokoze aneesulira gwa naggamba n'obusibwa eno information tosobola gisanko UBC tosobola gisanko Bukedde tosobola gisanko NBS tosobola gisanko NTV tosobola gisanko wa YouTuber yenna tosobola gisanga ku BBS oba tosobola gisanko CBS osobola gisanga ku social media woka kati tubaga ebigambo bino twesaddaaka bino byetukula binyiiza Museveni kubanga yali yeekweka ekintu kye nga teri akimanyi tubateredde ekintu kino ku mmeeza mutegeere ensi bw'etambula muganye okutegeera bannange waliwo omulenga nti bamala emyezi ng'ebiri nga sijja ku social media ekifaananyi kizinga nti abantu ba Katonda balese otya n'empakuka n'enzija kati nga kyembaga ekino ekya Ssaabasajja Kabaka Ssaabalangira yawaayo dde enteekateeka n'omubuuza ate omunyarwanda Sibajjoko otomuutya enteekateeka ezigenda okussako Kabaka owandiikira otya isogiwa bipapula ne mugaana okutegeera omusajja buli kimu kyakola asoma bu script yobote kubanga naye akimanyi mugwira muganye okutegeera ennyumba zaabwe bazikoona muganye okutegeera bannange musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka Abaganda muzuuke bwe mutazuukuka nze sijja kulumwa nnyo sijja kulumwa nnyo kubanga bw'omanya ovaako ekifu ku maaso obuzibu osigala kuggwe either okwerwanako buteerwanako buli muntu njagala owulirize bwe mutavaayo kwerwanako mujja ttegeera eno information ojja gisanga ku social media platform wokka ate ku baana abasitwago bokka togenda gisanga wa munyampi yenna ku baana abasitwago bokka bagenda kuwa information musabe nnyo Ssaabasajja Kabaka mubanje Ssaabasajja Kabaka njalo okubaza mwenna omulago gwe nakubye nti buli muntu alina information esukka myaka 4 mugite mugirizinge it's time to expose Museveni and his regime era nabagayi buli muntu yenna ngo relative abana abantu abadde bakola mu government previous government ne muzirimu olwaliro we are not going to apologize to you because temumanyi history wabazadde bamwe bajjajja bikolo bakola bana Uganda nkiddamu gwe omuntu ng'oli eyo oli mu diaspora oli Kampala nga twogedde ku muntu nga tomanyi history we yavudde ne gyava tetugenda kwetondera abazadde bamwe bakojja bamwe basenga mu bantu bakyamu bakola eggwanga ebikolobero bakyakola eggwanga ebikolobero tetulina gwe tugenda kwetondera buli muntu wanja Ssaabasajja Kabaka ogugwo ogukole ezembaate zitambula zibakubira ebigambo ku gundi ku TV muzimanyi mukyankanya Uganda eyo nanteekateeka ya Museveni kubanga asasanya ssente ate Ssaabasajja Kabaka mu kimpukumpuku bannange nakulaba kakatuna abakyadde munzikirize ngende mpumule nenze kumulaba nsula bubi nsula ngugumuka nitunulire eggwanga eryo nga linnuma nsula bubi ne information na nyingi mutwe wone gye ŋŋaana okutalenga kangi sigazi nsula bubi munda bakujjaano nga niye nsula bubi mutwe guno gusula gugulungutana nze ne famire yanvaako waliwo ankubira essimu wali ku family meeting ne bagamba mundeke nze byendiko ndi mu nsi ndala muli mu nsi ndala nga nakyankala navaako lwa ggwanga eryo lwa information gye nnina mu mutwe muno ng'abantu abakulu abali mu ggwanga tebasobola kujja kwogera bigambo bino ku exposinga Museveni
nze family yanvaako era mayina okuva mu mbeera nembaga abazimundeke siri mu mbeera munveeko information nantufu nina nyingi mu mutwe muno genda baneŋŋamba no abantu amu balina okufa nagenda okwogera ekigambo ekyo nti abantu amu balina okufa mu uganda okutereera nali nkitegeeza olwa information gyenna mu mutwe muno naye gwe ojja mulaba nga ayambadde ekkanzu ayambadde suuti ali ku microphone ayogera kumbe ddebe ate gana amaleba agampima emmwanyi kubanga afuna omusaala naye nga generation bazituulidde nze sikyalina life sikyalina feeling ne bwe tubagira muluza tusaaga njalako baza bazuukusa bategedde batambuza information mukaba kimusinga okwagala mutegeeza abaana bammwe nti sawa ya lutalo katika tegedde nti eggwanga bali wamba buwambi ate baagala kututta era njala sooka kusembya obubaka buno busindikire abasajja ba kabaka n'abakazi ba kabaka abalangira n'abambejja basaba ne bannanva kuno kwa kufundikira kwa video eno gwe wenna monna Uganda ali mu Uganda bw'oba toli ku kakondi ka Museveni nga toli munyarwanda uli obubaka buno nkiddamu gwe wenna monna Uganda okusingira ddala Abaganda nga toli paati ku famire ya Museveni uli ebigambo bino okubonaabona kw'Abannayuganda kutudde ku ggwe okusendebwa kw'ettaka kw'abantu bagoba ku ttaka kutudde ku ggwe abalangira n'abambejja bagenda bafukamira Museveni omunyarwanda mwe mbonyabonye eggwanga Uganda nammwe abagamba nti mugenda kwesiba omwagala obululu nga temususse kumanya kinywisiddwa nga gyerivudde na gyeriraga weesimbirawo bwereere obuyinza balwanirira bulwanirire tebagenda mu kabokisi kuba Museveni tagenda nko mu kabokisi gwe wenna agamba nti free Uganda free what nga toyina option kirala kyonna ebyokulonda ago gaba mazina ga kiyita mu lujja saawa yakwenula by all means nkubuulira gwagenda n'osaba Museveni obuyambi ku nsonga z'ettaka weesimira kinnya gwagenda n'osaba Museveni obuyinza weesimira kinnya gw'omuganda yenna ali mu Ssaabasajja Kabaka olukwe nga tokimanyi nti ono yabadde custodian wo oli munyarwanda ne plan ye yakutta kusaanya okubanga bakimanyi nkugambye Museveni yakola ka video gafe nga Baganda crash nguge bwe yafuna obuyinza mu ofisi y'obote kiyasookerako okukola bagendanga ne batta Abaganda mu buli kitundu kyonna ekya Buganda ewali Abaganda kiba kyakola kati mu Luweero kiba kyakola mu Bulemezi kiba kyakola Empigi kiba kyakola Egomba kiba kola Masaka kiba kola Mityana kiba kola Wakiso kiba kola Mukono kiba kola Kayunga kiba kola Mubende wonna kibali mu kukola bali mu kusaanya Baganda ngolabe mbata yene tejesindika ebinyo temujja kutegera nsonga zino omugato kyasobola kufuna mulimu okujja kufuna passport odduke eggwanga lyo babagobye ku mataka kubanga babalina mission yaabwe yensonga lwaki buli Museveni adiployinzewo Banyarwanda banne kubanga akimanyi bwe munaazuukukira yajja kuba maze okuzingako buli kimu muzuukuke ogwange gukoze sibanjibwa musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka kubanga already enteekateeka baazikoze dda zino video mujja zijjayo mugeto musajja kuna kugundu bayogora lunaku zo muziri 17 ebiga bino mujja bijjayo nga tenda bugise mufungize video wedde mubale kuberako